Kibaluma abajjonkezi. Kibaluma. Lwaki abantu bagala nti oli mukulu? Kibaluma. Omuyimbi Bruno K beeguddeko munnange ne Zaira Baby wali Coco Must Shine munnange ate kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo. Jjukira nti no mwana mulenzi ono munnange era oluyimba lwe olupya munnange bongedde okubeera nga balukolamu wali challenges ez'enjawulo. Uyu mwana mulenzi wali ate Bruno K wali munnange engeri gy'abadde amiitizeko wali Coco Must Shine kosa ne mwana muwala era nga bano bonna ba TikTok Zaira Baby wali wonna muganda ge alaba Jaminat Yugi era nga bolabaawo naye ng'olunaku olwaliro munnange bwekiti ate bwe kitambudde bwencekizeeku ku bantu bano Zaira Baby bannange babadde beekola batya ebintu era nga katambiwo kalaba omuganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ate babadde balina munnange ate we bali okubeera nga ate bakola challenge ku luyimba lwa Bruno K olupya munnange gwe alaba Jaminat Yugi era nga woowulidde wali mu kutandika munnange gwe alaba Jaminat Yugi kosa ate ne muwala wa Moti era nga bwolabaawo naye munnange ate beeguddeko mu ngeri ate endala nnyo kakati nno ye mwana mulenzi ate Bruno K okubeera nga era bakolera challenge mu luyimba luno kakati nno mwana mulenzi ono Bruno K munnange yeeyongedde okubeera nga asinkana nnyo kuba twalabako ku wali emabegako yali yakasisinkana mwana muwala muyite Pretty Nicole kosa ate ne ba TikTok ab'enjawulo Winnie Wamami kosa ate n'abalala bangi munnange okubeera nga ate atambuza ensonga ya music wali wonna okubeera nga ate bakola mu challenge mu luyimba luno olupya wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye making sure nti no subscribinga so oleme kusubwa ate video mpya zembeera ntaddeyo ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate mu maaso ne update endala bwenti.